Dia abakyala abalungi abeeyagaliza Giovanni Luzinda ogomanyi abakazi abamwegomba abakulu kati mwade mulyawo ne mugamba nti kufeeko nga bwe tuli ababiri waveemu omwe amweyagaliza kizibu kuwaffe mituli bafumbo obufungo bwe twagala ne musalawo mu mugo nnomola ebyuma nsonga kye gitugamba muyimbi mulungi aye n'ennyimba ze nazinyumira abantu ate ng'omulaba alina omulamu atambula Giovanni batera okugamba nti yayagala bakazi bakulu watya n'avaamu nomwe n'ayagalako omu ate era twagenda n'okwesanga twamwagalanya twagenda okwekanga tuli bamusonga gwegulu aye nekitali kyamuzibu senga simuyangako mu mawulire ago singamuwulirangamu kati nanti nze akikugambye mwe mwabadde muli awo ne mwagala muwe sawundi oba yabakubira n'abagamba kyali bwekiti twali kalendaye sinagambye ngayimba bungi ate nze nawulirako nti agenda tandikawo ekibiina nabiraakubesibuku nebuyako ne kumativi netuganayo omwana muyimbi bulungi ajasobola netumugulira ku simu najja netumubuuza Giovanni nawo sente bayinaga nyina milioni 12 kwa akawunti emugamba ayagala miliyoni 5 emugamba naye bw'oba onasaba miliyoni 2 oba 25 osobola okutambula abalala ne batandikira okwo ne bakwongerezaako batandikirawo naye abalala omuyamba abalina omuyamba n'agenda mu maaso n'ekintu kye netusalawo ku sente ze yayinawo netumwongerezaako atambule tumwagaliza baba mwe bakitegeeramu nanti era baba baffe be bamaneja b'ekintu era kusooka bategeeza kweyensonga tebabeeraliikirira kwegamba ayinza obakwasaganya tebasobola bambi ate bamwanaye mwana mutotebasobola nakirowooza wali omanyi kirungi nnyo omusajja wo n'abeera nga akwesiga 10 ku kinnaakyo kati nze ekyo tutuyebaliza Katonda nti omusajja neesiga 10 ku kinnaakyo kampani kyeno eno bagita Soundline tuli katwe ate tulina ne vibes osobola oba oyagala ebyuma byekisaawe kuseedi kampeyini tulina ekyuma nga kisobola okubanga nenangooli olwagazi watya